ky'e nakyohereza products ebatuusako omusomo gw'ebyobulamu awo ku ddwaliro lyabwe Mukono Nabuti emabega wa Bank of Africa nga 18 Ogwokusatu omwaka guno ogutuumiddwa gaggawala wejjanjabe n'obutonde jangu omanye enva ezirimu eddagala ng'ate zikola ssente. Oyagala kumanya muddo gulimu kaama k'abakyala oba oyagala kuyiga ndabirira ya mubiri gwo okugukuuma nga mulamu jangu oyiga okukola oyiro okuva mu bibala ogobe n'obwavu awamu n'amaluma ng'oyiga mu kulimira obutika awafunda jangu weeyoze mu lubuto oba kiyite colon cleansing. Olwo omugenyi omukulu ye Profesa Abdulkarim Musaasize akulira ettendekero ly'abasawo erya Nakosa tosubwa abasomesa ate nga bakugu abagenda okukusomesa ku nkuuma y'omubiri gwo n'obulamu nga Dr. Alex Biomac eyakuguka mu ndabirira y'omubiri, Dr. Ajala Kakooza ng'ono mukugu mu kukamula oyiro okuva mu bibala, tosubwa Dr. Aisha Lukwago ng'ono mukugu ku nva ezikola ssente, Dr. Rashide ng'ono ye mukugu mu kulima obutiko, tosaanye kusubwa Dr. Rehema ng'ono mukugu ku muddo ogulimu akaama k'abakyala. N'olwekyo abantu b'e Mukono, Nakifuma, Kalagi, Mbalala, Naggalama, Seeta Mukono, Nabuti, Nkokonjeru, Kisoga, Namawujjolo n'ebitundu ebirinaanyeewo temusubwa omusomo guno. Tubaleetedde ne Sisalt nga wa mutwalo gumu gwokka. Okubuukinga oba okumanya ebisingawo kuba ku 0750 88 56 22 ne 0703 69 71 52 okuyingira emitwalo 2 gyokka.